Media. Your Excellency, erinnya lyange nze Dennis Mukisa. Ekibuzo kyange gy'oli kiri nti bw'obadde oyogera ogambye nti President Museveni already yakawangudde dda. And my question to you is, lwaki ozze mu kalulu ng'okimanyi yakawangudde dda? Oze kusaagasaaga mu busaazi kyekiro. Neyanziza mukulu Dennis. Ensonga y'omwami Museveni ogamba nti yawangudde akalulu njogedde okusinziira ku byafaayo by'akalulu kabadde wano Uganda. Twogere mazima okusinziira ku byafaayo byaffe mu 1966 akalulu nga bwe kaali bamaliriza aba KY Legacy n'aba UPC era emivuyo egyavaamu twagiraba twali kujjawo Buganda. Bwe tujja mu kinaana akalulu gyali muvuyo myereere mwami Museveni nakkiriza tikagende mu nsiko. Bwe tujja mbulu badde buddako bubadde bulimu kufa kwerere na kutta abantu bafuna obuvune na kubasiba obululu bonna bubaddewo. Kakati ate nga abutegeka buno bwennyini minyo tugamba obwo kati ye mwami Museveni obululu bonna badde ajja bubiiramu. Bw'aba kusaba yaleero akyategeka akalulu kitegeeza nti akalulu ako era tumala buddi. Ekindeese mu kalulu kano kigunda ono gw'olaba gye mbadde siina busobozi kuleeta ddoboozi munnansi lyasobola kuwulira kubanga mulembe guno gwa Museveni osamba busambi kajji okujja okulaba ng'ensi ekuwulira kwe kujjayo empapula ezo okujja ntegeeza eggwanga nti akalulu ke tugendamu tekakyalina makulu tekana kikagatta ku ggwanga lino era nga mbategeeza mazima nti nze nazze nga nze omukubalina okutuula kubanga bwe mbeera munaateesa era babaawo abatuula ne bateesizza eggwanga lyabwe. Kiki ekiba kikolebwa oba oli awo bw'aba yawangudde dda? What should be done? Tetunnaba kubeera leeti twagala kubuuza electoral commission epapa ki akalulu kongera neegoba mwaka mulamba ntwetegereza ensonga zino tutuule. Ante ekisanja kiba kiweddeko Excellency, obudde babuweddeko tewali budde buggwako kubanga twadde tukiraba wano ssemateeka w'eggwanga yagamba mwami Museveni nti myaka 7 tosukkawo naye n'emigo gyavaayo ne basukkawo naye ku bisanja twakiraba. Kakati lwaki ogamba nti ku ssaawa eno tosobola kwongerayo okulonda kwa ggwanga omwaka gumu bwe guti bwe kibanga ddala mwami Museveni alumirirwa eggwanga lye nga ne bana ab'opposition bennyini balumirirwa eggwanga bapapa ki lwaki twongerayo okulonda omwaka nga gumu twetereze sobole okulonda tuteekeko okulonda okwawamu. Nga kiki ekyongezaayo okulonda nga mwetereeza mu ki? Bwe kaba kakiiko ka kulonda nga keetereeza katya? Sebo njala okutegeeza baasooka ne batugamba nti tugenda kwewandiisa nga 23 ogw'ekkumi ba president. Twali tuli awo mwambi abakama najja n'asembeza okwewandiisa mu Sebutemba omwezi ogw'omwenda nga 24 na 23. Twali tukyali awo era najja n'agamba nti okulonda nomination forms muzirone nga 11 azuuka buzuuku sinajja n'abagamba ekyo. Entebe gyazanyirako entebe ya ggwanga owa president si kintu kyamaani bwero si wanu bozuuka obuzuuku ziteeke kino era njala kutegeeza tosobola kuba bannayuganda weeks 3 abeesimbyewo bagende banoonye emikono mu ggwanga mu district 98 mu weeks 3 onoonye emikono okujjako nga bategeka bintu byakavuyo kereere bekugamba nti akalulu yakabbye kyendegeeza nti kyekyo weeks 3 osindika omuntu obulina aba independent banoonye emikono okuva mu district 98 abanoonye emikono 10 buli district obubbi obusingawo bwangerishi kyovula tubagamba ab'opposition muzuukuke. Bino betwogera tukimanyi nti aba gavumenti n'ab'opposition tebaagala biwuliriza kubanga bali ku munyama bonna bagabana buli omu afuba alinga bali kulire bagende bagabana omunyama ogwo naye ffe tubagamba nti eggwanga lino ddene okubasinga mmwe abaagala okulisaanyaawo nga muyita mbululu. Nsobola okubeera vice gavumenti eyawamu gavumenti ereeta 50% eba minisita n'opposition ereeta 50% nga bwe baakola e Kenya. Ebyo bino tubisobola tetuli bannayuganda wano tetuzaalibwa bakazi n'abasajja omusajja tetulina mumyufu tetulina kala nzirugavu kiki ekitugaana okutuula nga bannansi netulyazaamanya bano bannansi abasemba wansi olwokuba ffe tufunye esente ziteeka mu nsawo ebyo tetujja kubikkiriza wano. Nga tumaliriza oyogeddeko nti wali houseboy emabegako kati mu kaseera kano tulaba houseboy aze okuvuganya ku ntebe y'obwa president. Kiki kyo nteekateeka kizoyina eri eggwanga in case okwasiddwamu obukulembeze? Njala okutegeeza ssebo munnansi yenna omugabo gw'engeri osooka okuzzaawo gwe mugabo gwa munnayuganda eri eggwanga lye. Munnayuganda abeere ng'alinamu omugabo nga si bantu babiri ba lubatu kutuula wali basalirawo. Resources tulina mu ggwanga wano
twagala tuzikozesa okuyamba bannansi okugeza Uganda wano Uganda government yesinze ettaka eddene obungi. Twagala government yenyigire mu by'obulimi. Mu government eyange tugenda kwenyigira mu bya bulimi. Tubeere nga tuli memwanye zaffe nga government nga tuzikunga tuzitunda ebweru. Abatembeeyi abali mu kibuga yonna tubawe emirimu mu faamu ezo. Babeere nga mwe bakola. Nga mu mutembeeyi omuwa musaala n'ayimirizawo family ye. Ate najja n'akulimira mu faamu ne mufunamu ssente mu mwanye ezo. Ebijanjaalo ne kasooli tugenda tandika okubirumanga eggwanga ku ttaka lyaffe. Kubanga tuyina resources, tuyina ettaka, tuyina labor, abantu bannansi weebali. Ebyo tasobola okubikola. Nga singa Kibuyaga ajja n'akuba abantu b'ennazigo n'abayisa bubi, tujja fubanga okulaba nga emmere ebeerayo mu masitoowa waffe tujja erimira okusinga okulinanga aba UN ne bana ababbi b'amabaati okujja okulaba nga batulimbalimba n'obuntu obutono. So nga ffe tusobola okukola ki okubyerimiranga eggwanga lino. Ku ssaawa eno Kayunga kawedde abeeyumbe batulinde. Twagala kudda Yumbe mu kitundu ekyo Yumbe district tugenda okuza campaign eno. Naye nga tunaba kuddayo tugenda soka kugenda kuwa Bireto Commission kugiso wabira mu kooti batubulire ekibapapya emivuyo gye bagala otegeka mu ggwanga wano ekyakalulu. Tugenda genda mu kooti baloya bagenda mazo balagira bagende batekeyo empapula tuwa Bireto Commission engeri gye erabise okuvuluga mu akalulu kano ng'egenda efuutiika ennaku z'omwezi tewa abantu kweteekateeka so nga emyaka 5 ebadde